kati bannaye nga bulijjo anti bagamba wambwa aludde nga n'ebigobero naye Katonda watusobozezza okutukomyawo olwaliro manyi alina amaanyi ge ag'enjawulo yensonga lwaki yaddira eggongolo n'aliwa amagulu agasukka mu 100 ng'ate lyaggula mu zitawera na 2 n'addira enjovu erina ettani 2 naye n'agiwa amagulu 4 kati bwe mba nkomyewo olwaleero tudde mutambuze emboozi yaffe ey'enjogera ey'enkozesa ey'ebisoko ey'engero mu lulimi Oluganda nange mba neebaza Mukama Katonda okutusisinkanya ekisoko ky'olwaleero kitugenda okuba nga tukisookerako ssaawa zino kyekigamba nti okuweweeta empisa ekkundi ekigambo ekyo kiba kitegeeza omuntu okuba nga mujoozi nnyo kubanga ekiyitibwa mpisi si kyekisolo ky'oyita ekyangu naye olaba okituukirira n'osobola okukiweweeta amazima gennyini oba mujoozi wa kika kyanjawulo era otenderezebwa owulidde enkweka y'Oluganda